Tugyaguza Amazukira ga Kristo Yesu. We are celebrating the resurrection of our Lord Jesus Christ. Ngenda kukozesa ekigambo kyangu nnyo. I use a very simple word. Fenna tukikozesa. We usually use this one. Ekigambo ekyo kigamba singa. Mu luzungu kiba ki? If Wanji? Singa. Are you sure? In case. Bikula Bible. Open up your Bible. Yokana. We're in the book of John. Tugenda kusoma ku speed. We shall read very fast. Obudde bunawo bukyalonda kwingira mu Yokana. Ngenda kugenda kusoma 20:38 mpaka ku 42. John chapter 20 from 38 until 42. If we still have time, we shall also go to the next chapter. Tell the neighbor, if only. Hallelujah. John 19:38 to 42. Soma. Yokana 19. Tolemo Yokana 19. Asatu mu munana waliwo omutego gamba nti okuziikibwa kwa Yesu. Awo oluvannyuma lw'ebyo Yusufu ow'eri Masaya eyali omuyigiriza wa Yesu naye mu kyama olw'okutya Abayudaaya ne yeegayirira Piraato okuggya omulambo gwa Yesu ku musaalaba. Awo Piraato n'akkiriza. Yusufu najja omulambo gwa Yesu. Amina. Yusufu najjako omulambo gwa Yesu. Ne Nikodomo najja eyasooka okujja gyali ekiro ng'aleese ebitole by'envumbo n'akaloosa ebizito byabwo latteri nga 10. Awo ne batwala omulambo gwa Yesu ne baguziika mu ngoye ez'ekitaani wamu n'ebyakaloosa ebyo ng'empisa y'Abayudaaya ey'okuziika bwe yali. Awo mu kifo we yakomererwa waliwo olusuku, ne mu lusuku mwalimu entaana empya etannaba kuteekebwamu muntu. Awo kubanga lwali lunaku lwa kuteekateeka okw'Abayudaaya era kubanga entaana ye yali okumpi ne bassa omwo Yesu. Ngenda okwanjira Luka speed abiri yasomemo 2:35. Go to chapter 20 and read verse 1, 2, 3. Essuula ey'abiri Yokaana omutwe ogugamba nti okuzuukira kwa Yesu. Awo ku lunaku olwasooka mu nnaku omusanvu Mariyamu Magdalene n'ajja mu matulutulu nga tebunnalaba eri entaana n'alaba ng'ejjinja lijjiddwa ku ntaana. Awo n'adduka n'agenda eri Simoni Petero n'ali omuyigirizwa oli omulala Yesu gwe yayagalanga. N'abagamba nti baggyeemu Mukama waffe mu ntaana, so tetumanyi gye bamutadde. Awo Petero n'afuluma n'omuyigirizwa oyo omulala ne bagenda ku ntaana ne badduka bombi. Naye omuyigiriza oyo omulala n'ayisa Petero n'asooka okutuuka ku ntaana n'akutama n'alingiza. N'alaba engoye ez'ekitani nga ziteekeddwa awo naye n'atayingira. Awo Simoni Petero n'ajja ng'amugoberera n'ayingira mu ntaana n'alaba engoye ez'ekitani nga ziteekeddwa awo n'ekiremba ekyali ku mutwe gwe nga kiteekeddwa wamu n'engoye ez'ekitani naye nga kizingiddwa nga kiri kyokka ku bbali. Awo omuyigirizwa oyo omulala eyasooka okujja ku ntaana n'ayingira n'alaba n'akkiriza kubanga baali tebannategeera kyawandiikibwa nti kimugwanira okuzuukira mu bafu. Awo nate abayigirizwa ne baddayo ewaabwe. Sooka okomaawo. Mukama yeebazibwe. Ngenda kwogera ku bintu bina. 4 things I'm going to talk about. Ennimiro bbiri. 2 gardens. N'entaana bbiri. And 2 tombs.
ennimiro ezo 2 gardens. message weri wano That is where the message is. n'entaana bbiri And 2 tombs. Mukama yebasiga Yeah. waliwo ennimiro There is a garden gye tusomako eri mu lubereberye that we read about in the book of Genesis, mu Genesis chapter 3. chapter 3. ennimiro eyo This garden, yali nnimiro ya kibi, it was a garden of sin, omuntu eyeyonoonera where man sinned, Adamu ne Eva. Adam and Eve. Eyo story tugimanyi. We know this story. Eyo yali nnimiro, That was a garden. yali ya kibi, It was a garden garden of sin and death. ate n'okufa okwo And that death kwali kwa lubeerera. was for eternity. ennimiro ey'okubiri The second eno garden, gye boogerako mu John. this is the one that's being told about in the book Yesu of John, baamutwala where he was taken, awali entaana enjereere where the empty tomb was. ne bamuziika awo. He was buried there. Muzitegedde ennimiro ezo, You've understood the 2 naye gardens. ate eno ennimiro yali ya bulamu, But this was a garden of life, kubanga baamuteekayo because he was put there. kaali kabonero akalaga It was a sign showing ojja kuwummulira awo you will rest there, ove mu kibi kiri kyabadde bamanyi nti okufa kuzikirira, where come out of the sin that people thought. n'ateekawo okufa naye nga kulina obulamu And he n'oliokufa. put death, but there is hope of life and Kubirako Yesu mu resurrection. ngalo. Please give an applause to Jesus. Message yange mugitegeeke. Are you understanding my message? ennimiro eri eyasooka The first garden mu Genesis 3 in the book of yali ya kibi, it was garden of sin, kufa death, kutaddira ddala, completely kuyingira gereena. going to hell. ennimiro ey'okubiri Second garden, kaali kabonero akalaga it was a sign showing okufa kujja kubaawo, death will happen, naye essuubi gyeriri but there is a hope, waliyo ki? there is life. Haleluya. Ate entaana eyasooka The first tomb, yali eri mu Genesis, it was in Okufa, yali terabika. Lubereberi. Entaana eyo yali terabika, It was invisible. mwalimu okufa, There was death. Adamu ng'amaze okukemebwa ne Eva ng'amaze okukema Adamu. After Eve attempted, Bw'wabaawo okufa, when death came, eyo entaana abantu baazikirira ddala people died completely, okusinziira mu kikolwa ekyakolebwa Eva n'Adamu. basing on the act that was done by Eve Eyo and Adam. entaana temwalimu yazuukira, Nobody resurrected in that tomb. naye ate entaana ey'okubiri But the second tomb, Bayibuli the etugambye Bible tells us baamuteekayo, that it was put there, naye ate mu kudda but coming back, bagenda okukomawo okukebera, by the time they came to check, engoye ze baamuzingamu the cloth that they had put mu around ntaana eyo in the very same nga tomb, talimu yakoze it eki? was not there. His reason. Kubirako ku Yesu mu ngalo. Let us appreciate Jesus with an applause. Mesaji yange Are you mugifuna. understanding my message? Ennimiro zaali ezo, 2 gardens. emu yakuzikirira, One is for death, destruction. endala yali yaki? The other is for life. Essuubi likomyewo. Mukama There is yebaza. hope now. Entaana zaali ezo, 2 graves. eyali talabika eri, The one that was invisible, wali kufa kugendera ddala. total death completely. Ey'okubiri yalabika, The second one is visible. bamuteekayo He was put there n'agivaamu. and he came out of it. Kubira Yesu nti Yesu yazuukira. Clap to Jesus, he resurrected. Mulimu abantu babiri There are 2 people, ate bonna nga bakyala. they are old ladies. Bayibuli eboogerako. Spoken about by Omukyala eyafulontinga ekibonoobono kiri ekibi the one that brought the first yali sin, Eva. it was Eve. Eyafulontinga okuzuukira kwa The Yesu one who fronted the resurrection of Christ. bali bamuyitani? Mariam. Tebali bakyala. They were both women. Oli yali ani? Eve, Mukazi. Noono eyafulontinga okulangiramu olwo yali ki? a lady. Mwekubireko mu ngalo y'abakyala. Ebirungi biri mu mmwe n'ebiki mukkiriza. Ku byonna ki kye musinga okwetaaga? Lwaki? Haleluya. Hallelujah. Eva bwe yakema Adamu When Eve tempted Adam ne balya ekibala, and they ate the fruit, the forbidden enkomerero fruit, n'eryoka ejja. destruction came Ebyaffe upon byonna them. byonooneka. All things were destructed. Oyo yali Eva. That was Eve. Naye Maria Magdalena But Mary Magdalene, bwe baatambula when they walked, nga bagenda, as they were going, be bantu abafulontinga okulanga amawulire nti bannaye gye mulaga taliimu yakoze there eki. were the people that fronted the reason why you going is not there. It's reason. Kati wulira, Now listen. waliwo ebigambo bye boogera. There are words that are spoken. Omuntu akafuddeko You've lost someone. singa
If only. Singa. If only. Kambocho okulagira. I'll give you an example. Embozi mukubawo nga bagenda okulaba entaana. When they were going to the tomb, Yesu aziikiddwa. Jesus is buried. Kulira emboozi. Listen to the conversation. Kale singa Peter teyalwanyisa n'atasalako omusajja kutu. If only Peter did not fight this Osanga battle, tebandibose. maybe they wouldn't have crucified and killed him. Kale singa Yesu yeekweka. If only Jesus had hidden N'atereka himself, abantu osanga tebandibose. maybe they wouldn't have killed him. Kale singa teyingira kibuga If Yerusaalemi. only he had stopped and not come into Jerusalem, Oboolyawo tebandimufuddeko ne maybe batamu. they wouldn't even have minded him. Kale singa yalaga amaanyi nti Katonda. If he had only showed his power as God and killed all of them, Yandibadde mulamu. he would be alive today. Nammwe mubyogere. You also say the same. Olinnya ka bodaboda. You take the Ono border. byakulabirako ebiri live. These I'm giving you live examples. Kampala. You're in Kampala. Takisi eri wali eyita mu bulamu babiri. Taxi saying 2 remaining to go. N'ogyekawo. You leave the taxi. Tagala kuyingira kibuga nze takisi zirwa mu The kkubo. taxis take long. N'obuukira You akapikipiki. get on the border Kakudduso yanguwe. so that you can get to town very fast. Kakuvugamu eddakiika nga 3. About 3 minutes, Puwerekera ne bali kutulako. the hills are hit and broken. Takisi gye walese. The taxi that you left. Be bajja okutaasa bambi agudde ku akisidenti. Oh, Okalabyako. you see that? Eri gye wagaanye obulinnya. The same taxi you refused to Agudde ku join. akisidenti bambi. Kakati n'olyoka kale singa na. And then you start saying, only had taken the taxi. Abali mu takisi batandika okwo bye bigambo ebyavanga mu mairi mandire. Kale singa If only. kati naye kale singa nalinnye takisi. If I wish I'd taken the taxi, Sandikudde ku bino. I wouldn't be what I'm on today, right now. Mukama yeebazibwe. Amen. Kale singa omusajja oyo namugaana. If I'd only stopped and rejected that Banange person, sandibadde siriimu. I wouldn't be suffering from HIV right now. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Eyo life gye tutambuliramu bulijjo. That is the kind of life that we walk in on a daily. Kale singa saalwanye bannange. If only I had not fought, Osanga tebandintamidetize maybe they Mukama. wouldn't have terminated me. Singa saasazeewo okukola bintu nakwegatta n'abantu bano. I wish I did not join with these Ne tukola people ebintu mu fujjo nga tuli mu gurupu. and did all that we Bino did. tebyandintuseeko. This would not have happened to me. Kale singa naweereza Mukama. If only I'd served God Nesijeema. and did so. Osanga sandifunye kizibu I kino. wouldn't have gotten this Ne problem. tutambulira mu senga. We walk in just if only. I Bino wish. ebigambo byayogera Mary. These are the same words Mary was speaking. Naye ng'obulumi bw'alina But the pain that she had, awulira Yesu